tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Kategori mbabwe tuchamanyi program wetamu. Mbimanyi. Tukwaniriza tukawaza kubanga twegaseko ekiro ky'olunaku olwaleero gyosinzira okubeera ng'olaba Lugonvu's Show. Mwebale nnyo, mwebale dda. We are back. N'amaanyi mangi. Nze wandeka Kampala. Nze nendagawo. Ngenda waweeru Dubai kati okomyewo. Bakutumidde, Abu Dhabi bakutumidde, Dubai bakutumidde, Sharjah bakutumidde. The Emirates sasa nabadde mu Sharjah, Dubai, Abu Dhabi. Oluganda okyalogera bulungi. Ndoyi mukama wange. Baali banzisa gundi. Omanyi bwe nali nkola booking nze muntu afuba okulaba nga nfuna ekyokulya buli gye ndagoba mu Uganda oba bweru wa Uganda. Hotel nyina okubookinga full package. Na bookinga breakfast, na bookinga lunch, ne supper. Naye nali enfundezi bajja bankubira akasimu bambuuza tukuwe simanya Indian ki ey'abayindi oba continental ne baganze mumpe Indian kubanga nkimanyi omuyindi kamulali piripiri ne baga mumpe continental wano omuceere anti-continental muceere kubanga bamanyi nti everywhere bali omuceere nagulyako ndowooza ennaku zaali 3 naye ng'okulya enkoko boolo balaba tebataddeemu oli kakamulali saddukira wa muganda wange Segawa owa Mpomba Africa Restaurant yakutumidde Mpomba African Restaurant y'abana Uganda esinga Dubai eryawo Deila Mpomba African Restaurant omukulu Segawa mbadde ndya luwombo ate mu VIP kulikayo mu VIP n'aba drivers in fact twebaze ba drivers n'abakozi b'oku Entebbe International Airport. Mwebale kwagala Lugonvu. Entebbe International Airport njagala nebaze abakola mu Uganda Airlines. Mwina gendera mu first class. Naye bampake ya nungi. Thank you very much. Bafayo. Balala bani. Nasanga muna Uganda akola marhaba aba ku Dubai International Airport we wali ekifo otambulira mu class zine ezagundi we muumulira ne mu refreshinga ne mumane mujja okucheckinga in like we banga check in ya 12 otuuse 11 wosookera nasangayo muna Uganda nakutumira bamuyita is it Gloria aliya ku marhaba ku Dubai International Airport oludde kundaba mpoze sika Uganda kano leero kaguni nakajja mu Dubai Mall ka perfume neretedde nja kutwala butwazi nawe wegulire oluwuliremu kati omuntu agenda nakoma nga teyakuleetedde ate nga ye bannange kino nali kati mbadde ntera nnyo nga bwe ngenda nyanguwa okuvaawo naye nafunye time banga nabadde ne interactions nyingi ku Entebbe Airport abantu abenjawulo nga tunyumya obova kono oli nakusalako namaze dakiika ndooza nga 2 nga ndi ne bagayi. You went on time. No, ngamba my return. Ne mukuddayo kyali naye lwakuba nali nchap naye wano ku return nafunye obudde ne tunyumya n'abantu abenjawulo abakola ku airport aba security njagalako baza abasirikale bonna abakola ku Entebbe Airport. Always they have showed me love. Every time we gendayo. Kati nafunye obudde n'endaba. Nekinkwatako era nakyogeddeko ne ku program ya Saturday. Omukwano abantu gwe balaga abantu nga bakomawo. Nze mukomo driver wange ekayaze na picking. Ekyo kati no kankugambye ne malanda bo omuntu ategeera ebimuli.
oyinza obutandaba driver yaze nanona netukomawo ne muganda wange nanera naye nalabye abantu family nambe situse si kibi kirungi okwaniriza omuntu family esituse ebifaananyi bikubiddwa chapu ziselefi zirumye otambula bwomu ova eri okutekesi omuntu agundi yabadde agiina driver nabuuza ebintu bingi ebyanzijidde essanyu lyo nalirabye nga ddungi naye ne ŋŋamba abantu bano are they happy because this girl is back oba they are happy because akomyewo n'essanduuko 3 briefcase kiki obweyaniriza ku bisatu oyaniriza muntu kubanga akomyewo oba omwaniriza kubanga olina by'omusuubira nti amazeeyo emyaka 2 myaka 3 myaka 4 aleese 3 yagenda nakasawa natunuulidde abantu bangi 4 5 6 family namba ng'esituse enonyi muntu ava Saudi Arabia enonyi muntu ava Dubai nembuuza abantu bano well basituse bazze naye bamuwerekera ng'agenda kubanga buli gwolaba asitusaze alina kyakwagala kuwakiri t-shirt tumalina obambulira ku kisaawe enesaawa maama akasaawa nga kalungi akokolaba akasaawa akalungi abadde mu kiyumba nga takambala akaguza jja kalina naye abo abantu tebalina ssente in fact nze nnumwa nnyo abantu bano tubanyuunyunta nga tubalowooleza binene bye batalina abantu abava ebweru bajja tebayina nga naffe abali Uganda tubasinga people do expect nti omuntu bw'alinnya n'ava e Uganda n'agenda ebweru olwafuuse mugagga emyaka 2 abadde afuna live alone myaka 2 bagenda afuna million 5 zenfuna 6 bazifuna we Dubai omuntu afuna 5 aba mugagga Dubai abaana bafuna 7-9 Sophie yagambye okumuza Uganda nyina kubanga musasula busatu kati wali awo okumuza nyina naye I'm happy for her nti yagwa mu bintu kyenje okugamba koza akolera eno supermarket yagula Shoprite one Uganda yan Karimat kali oba mujimanye eyada mu kifo kya Shoprite so yeri ne wano nsambya kati gyakolera naye ali omu ku batono kati tumanize n'ebimuli tokikola sofisija kujja nedda okumusiibula nga bwe yakusiibula ng'ave kiriki bana ebintu bya bulijjo nzize nkigamba abantu nti nga bwe mutaaniriza ava Kampala kudda Masaka luli twakikolanga ng'ennyonyi mu nsi yonna ziri 100 kati kampuni emu ogisanga ng'erina ennyonyi 100 va kuffe Uganda abaasiraana ng'omuntu okulinnya ennyonyi bamubuuza n'omubuuza ebire wabirabyeko kati byafuuka emboozi za bulijjo abantu bano tubakkakkanye kutubaleke tubanyunyunta nnyo ate mmwe temumanyi mubalaba bazze mu masanyu digidigi nalabye n'abazze n'obugoma digidigi well how should we show them love assuming a person is coming back omuntu oyo bw'obanga obadde tomulaga laavu ng'ali eri muleke bw'obanga obadde tonfaako nga gyendi nkola ntoba ndeka nga n'olunaku lwe wankubira essimu wambulira mwana wange bamugube yagala nkuweeyo ku ssente ndeka njagala omuntu ajja ndaga essanyu nga yo yeeyambuuza nti tuwulire Saudi Arabia babayisa bubi oli bulungi bitambula bulungi tuwulire abaana e Dubai tebalina mirimu gw'oli bulungi bw'obanga okungudde sizoni z'emmwanyi nnya myaka 2 tugambe ova mu kyalo ly'essanyu ly'oyina kubanga ozeeko Kampala ogenda ne ku airport okungudde sizoni z'emmwanyi nnya naye nga tewali wali ombuuziza oba ndi bulungi okuggyako okunsaba ez'ebigimusa ndeka bwe mba nkomyewo ate abaana baleme kukyamukirira abali eri nga bakomawo wana baana abantu ababalinze banyuunyunsi abo bajja ku airport banyuunyunsi twaze Mukwano mu Ttumbi era byonna byebimwana n'abantu baffe tubateeketeeke kati bakomawo niraavu n'abasajja bennyini kankubuulire ng'onayagala okulaba bbaawo omutuufu oba mukazi wo omutuufu tomulaga nti ekyeyo nkikubye nkigadde enkomyewo era bw'obanga oteekateeka okudda ng'okomawo nga mwezi gwa 8 gwa 9 funa ebizibu mwezi guno mugambe sente ziwaddewo bansaze ku mulimu sikyakola sirina data
njiza yakakadde nkomewo agambe kabuloga simanyi ngenda kukola wakiri weekaabi amanye nti n'okuddako toyina kyoyina ogenda kulaba aba yes waliwo ne be twalekawo ng'atudde katebe alinze talaba amunona bw'obanga okomangawo myezi 2 maaso ebizibu bifune kati ng'odda mu gwa 9 ebizibu bifune mu gwa 5 gwa 6 kati n'abaana bakomawo tubawadde ekintu ekizibu bagenda tulimba kibaba bakola mugambe munnange nzija si birungi nalabye pretense ya love etaliiwo. True love is when you show people you love them. When I buy flowers, manyo komawo, anenzija ku kisaawe nendeta ba areas bani. There is one thing I want to ask you. Abakungu babawa ebimuli. Omanyi abazungu baatwonoona. Abazungu baatwonoona nti omuntu okumulaga nti omwagala ebimuli is part of that. Naye ddala mu mutima ebimuli mu ebiri. Obumuli obwo mu mutima mu ebuli. No. Flowers mean love. No one twabira banga babi one parliament the other time when kiringo omuntu okera ku makyanze ne bansiriwaza mbusimanya eyo kale etegeeza love. Nze bwe mba njagala kwambala bbulu nyambala bbulu, bwe mba njagala red nyambala red. Kakati si kyalo. What is love on your side, by the way? Kakati you're confusing us. I'm not confusing you. Naye ntambulira mu reality. Okay, let's talk about reality. Simu bisome, simu biteeketeke nga wona yes. Mwasomanga mwabasomera mu kibuga nga babasomesa bagiyita batya endiisa ya folk ngogenda kulya akambe ne folk mbu folk ogikwasa kono akambe n'okakwasa ddyo mwine bakiyita ababisoma ennyo abasomera mu kibuga P3 nga babasomesa restaurant ebyo biki nze paka kati ekyo omwavu gobanenya turakitolisiza akambe ne folk omugagga nze kankubulire kola sente zo weteeke kola klasi yo bajja kugoberera klasi yo reason tewali muntu asobola geya mugagga nga baleese emmere ku Africana ku Misiri ku Sheraton ku Serena n'asituka naga nti otuzi tulikowa naje nakuba ennoga n'alya tewali amusekerera nga si mugagga omanyi kye bagamba munanga abagagga tebeefiirayo kisajja kiina sene agenze n'anaaba engalo ne yeeriira naye ffe okwagala okweteeka mu kiraasi enjigirire nze kati kankubulire bwe ndiisa dya emmere ejja kugwa era bwe wabanga waliwo emmere simanya nkoko mala bulungi okulya ettooke lyange nenoonya bulungi ewali amazzi nenaaba mu ngalo nendya ettooke lyange nenkwata ekifi kyange nenkiruma nemmala nengenda naaba mu ngalo naye bino ebyokkikita nolaba omuwala mbwanoonya kilasi aje mu kilasi eyo okwata abaana akambe ne folk omulaze nti nze ndi level ki eyakuliisa akambe ne folk kati nokankubulire level y'omusajja eba wano muwalet ate ey'omukazi mpisa tutandika ekyo tusimbudde level y'omukazi mpisa the way gyeweeyisa ye level yo mpisa zeki the way you treat others the talk the care si won treating nze nga bbaawo nze ne bona ntreatinga obulungi nga abalala batreatinga bubi toyina kifo because people are good in pretending they are good they can pretend and they can omuntu asobola okutekinga a year or 2 years 3 years nga gwakwagala nga pretending aye n'abasajja obulungi bw'omusajja tobulabira ku ggwe nsobola okuba nga sikuwa naye nga buli tuba nga tutambula ndaba akaana akali ku street nenkawaayo 10 nga towanze nowali ali ku street nga lindako nga nze sente sizeetaaga oli alina need yes anti waliwo bibiri abakazi oluusi mwagala babawe newe mwagalira sente nyina kuwa oyagala nkuwa kubanga oyagala sente naye olwo omwana tansabe naye yeetaaga waliwo enjawulo wakati w'okwagala n'okwetaaga lwe weetaaga ajja kuwa oli ajaga nti
mpa ku sente mbereko ne sente mu nsawo. Otomuwazi wa street. You get me? Nenze nyine ebyetaago biti. Bwaba we byetaago era njya bimanya nkuwe. Byasiganda kugamba ng'omusajja. Like nyine ebizibu waffe. Ninda kujja nkaka. Era ino bimbuulira. Ojja binvuma. Ojja binnanga. Anti kakati we kalo ine ebizibu ewamu. Ate oyagala sente kuzijja mu nze. Anti gwe bawa. Anti gwe oyagala zijja mu nze. Sente z'ebizibu wakakitegeeza nti kakadde kudda waggulu. Non so? Kakadde kudda waggulu. Ogenda kunkuula oba? Neddompanga mukyala. Anti ngenda kuwa mbulira nti ninamu obwetaavu ewaka eyo nfunira yakakadde. Tewetaaga nnyo okwennyonnyolako mpozi ekimu ku byosobola. I'm sorry. Naye nze bw'oba sente ezonsaba za mukoddomi wange bamusibye nga bba akasimu ezo sizirina. Betayagala bagamba. Ne tugamba mpayo ku sente nyina ekizibu. Ng'ogenda kusungula kikoddomi kyange ekibbi. Nyina ebizibu ewaffe muganda wange yafunye olubuto ali waka buli kimu kitunuulidde. Ekyolubuto it's fine. Nsobola n'okumanya nti mulamu wange ali mu ddwaliro. N'enkuwa 10. Kubanga kyekiri nti gwe sikuwadde yekeya gye twogeddeko at first. Nti gwe nyinza okuba nga sikuwa kyolowooza naye ng'ate njiwa w'omubiri. When it comes to my family. Eri ebituliraanye. Woolabira omutima gw'omuntu kubanga abasajja bangi. Ne bw'anaakera ku makya oh my love beautiful I love you bamugira wayita wajja what's this amucyunga nze omukazi okucyunga obucyunzi wayita ekifo kyo kigenda. Olaba wayita bonga baba bemamaaziza manyi fe abakyala kankubuulire kati awo owejje mu class omuntu ali mu class emmere ne bwebanga tewoomye alyako n'awulira nga tewoomye naga thank you natambula mu hoteli endala ye class. Omuntu alina class tayombera mmere. Anti alina kakati oyomba abagize babawe endala oba. Omanye ebiseera ebisinga ekintu kyoteekamu class osooka nakubuuza nti kati kiringa tosobola kuŋŋamba nti ovuga Benz. Tosobola kuŋŋamba nti ovuga emmoroka eri worth obukadde 5 owa boda boda konye opaakinze oyimba nawa boda boda. Oyina kusimula n'ogenda? Ajikala budde let him pay back my car. Tujifuye. Kati kankubulira ekintu kimu. Oyomba nawa boda ovuga Benz ayasize ettaala. Ogenda ku mulimo. Omuwulidde ali asiza otunudde mu driving mirror. Omulabye naye ali ati akankana. Simbula genda. For 2 or 3 reasons. Reason esookera ddala tagenderedde. Eyokubiri ogenda kumala obudde bungi. Eyokusatu talina sente zagenda kuwa. Ne bw'aba azirina tagenda zikuwa mu mutima. Mu bulamu bw'ensi eno tojjangako muntu gwosinga. Bw'okeeranga ku makya ng'oli wa Benz owa vitizi nakkuwa muleke. Olabamu nga balina fujjo bama nga tulina oba disciplining muleke. Discipline yaki? Ogenda kuddawo wenyole sigumusa ebiri ng'amanda ngazzaako. Agikuba waliwo yagikubye ekitemu awo ng'aweese n'omukazi kati omutima ne gwesika nga ndaba omukazi agenda musuula n'amagalala amaaso gonna. Nagenza okulaba aweeta ekikuubo adda side eriwa adda side eri wano mu kivu agwe buddadduka. I could not stand. Nentambula nengenda for reasons. Wa boda budde bwa kumacha tugenda kunenengana ajja kusooka kwegaana. Gwosibye gwokoze bwoti obudde obwo ajja kusooka kwegaana. Oluva mu kwegaana mukama wange ensonyi wankoze ntya ajja kuwa emitwalo 2. Nenjagala kubuuza emitwalo 2 gikola ki? Tewali. Bwe gibanga girina nga kyayononye kya mitwalo 2 osobola okyekolera. So class means oyina okuletinga ebimu ne bigenda. Ye class. Bw'obanga oli wa class ng'okyayomba ne mukazi wo toli wa class. Ne class mu bufumbe. Let's talk about. Labayo. Class mu bufumbe girawa. Nti mu bufumbo omukazi bw'akeera ku makya n'atandika n'atabuka oyina options 2. Kwata omwana ojja olabe TV. Omulekerewo waaze eyo
nti agenda kuswala okuyombera muki mu maaso g'omwana muzizikaawo bw'olaba ng'alemeddeko nga ye takirabye fuluma simbula emmotoka agenda okola emirimu omulaze class oli musajja ogamba oli wa class nga bakuwulira oyomba baneiba nga bamanyi nti oyomba mulimu ebintu ebimu gye twerekereza kiraasi etegeeza bingi nokeera ku makya n'okwatira mukazi wo mu bwenzi n'okuba omusiguzi oba n'okuba omukazi si kiraasi I'm fighting for my love for my wife eyayenze aba yayenze ne bw'onaamukuba n'omuleeta enkovu omwoyo guli bwe guyingira guba guyingidde bw'okeera ku makya n'omukwata ng'ali n'omusajja omulala obalabye koma weewaka tokubira beewaabwe era omusajja akwata essimu n'akubira bamulamu omukazi mukwatidde mu bwenzi biki noonyayo at least omu oba senga omugaa nti eba pain of course omugaa ensonga ali bweti sijja kusobola naye mbadde nsaba nti okwewala okukola ensobi mukyalo ono maama w'abaana bange ekintu kino ate bw'oba naye tomwesiga tokimugamba kubanga ekyo kikola mirundi ebiri mukazi wo bw'abanga tali ku kilaasi yo atuuse okukuswaza ensobi mukazi wo gy'akola yensobi gye bagenda okukunenyeza sharon yeepanka kinga ne gubbaawe gugusiiba wano nga guwemula okuba ne bbaawo nga wemula guwadde towemula olina omuleka n'agenda kilaasi eyeka kati kyokola nti kyomuteekamu ekimuswaza naawe oswala era bajja kikuvumira nti tekimala nako mukazi yava akirekawo n'agenda muki mu bwenzi osirika mpola n'omugamba nti mbadde nja kukusaba kwatamu buli kyoyagala ewaka omusajja emu ku kilaasi woofunira kilaasi eyo oba tokyayombera bintu bya mu nnyumba tugenze wala n'osanga omukazi ng'akutte enteboga nti eyo gireke tubyawuzaamu ayo si kilaasi bimulekere bw'owabifuna osobola obifuna toli maama w'abaana bo maama w'abaana bo ne bw'atwala nnyumba muleke agitwale okole ebirala eyo sinsikire bw'okeera ku makya n'omukwatira mu bwenzi sirika kigenda kukulumira kigenda kukutokyalinga tokiraganga n'abaana okujjako mulimu abakazi oba omusajja ne bamukwatira mu bwenzi ate n'asigala ng'akola ki nga yeekaza sirina gyendaga omusajja akwatidde mu bwenzi agamba nja kukusaba ojja kukwatamu byoyagala kasubire nagenda okudda ng'ogenze waka kino tolina gyojja kiwulira ompulira kino tolina gyojja kiwulira naye kwata ekkubo eitha ogende ewo omwami oyo oba onoonyejula abo abantu olw'okubikka ekitiibwa kyo n'okubikka nti mukazi w'omwenzi osobola n'omugulira ennyumba n'omuteekayo n'abaana lugonvu yayawukana ne mukazi we naye nga temutegedde kibaawudde lugonvu ne mukazi we baayawukana naye nga buli omu abuuza ekyabaawula omukazi we tasobola kukyogera kubanga kimuswaza naawe tojja kukyogera kubanga okuuma kilaasi yo tugale ku kilaasi nga tutandikawo relationship twekwana ematalinga nnyo kilaasi tekutegeeza kwepanka atumanyi omuntu aba kilaasi akwata iphone ayambala mukirowooza alya ku serena nedda n'owa t-shirt aba ne kilaasi n'owa boda aba ne kilaasi kwekwewa ekitiibwa okwewa ekitiibwa n'okuwa abalala ekitiibwa n'okulwana ennyo okuuma ekitiibwa n'okuwa abalala ekitiibwa okitegeera ye kilaasi ebimu bireke tosobola kunimba nti oli mugagga wa benzi ng'okyayomba ne bw'oba ng'oli mugagga wa mizigo ng'olina kilaasi toyomba n'abapangisa bawe ensalesale wa myezi 3 oteekemu enkoko lwaki weemenya mu bufumbo mu mukwano yeetagisa nnyo eyamba ki if I get to know my man is this class ndaba tekitegeerekeka ojja kumanya nekyoyina okukola tosobola kuba ng'oli katunuulira nja kuwa ekyokulabirako kya his excellence principal Robert Kyagulanyi Ssentamu mukazi we
oli omuwulidde nga wemula owulira ebigambo byavaamu tebimakinga n'ebya bbaawe bimakinga you get me mukazi w'ebigambo byavaamu bimakinga n'ebya bbaawe tunulira Barack Obama ebigambo mukazi we Michelle Obama bye yavangamu nga bimakinga n'ebya Barack Obama tosobola kubanga gwe Barack Obama nga mukyala we ye mukyala Lady Gaga so meaning abiribiri bamba ti mukyala president omulabye you get me tosobola kuba nga gwe Shamimu Malende nobera full figure nobera nga bao ye mukwano gwange kabako kituufu tebimakinga abakalina kuba full figure simanyi kakati bino ebintu kibayamba nnyo okwetegeera ne mwekkakkanya n'omanyi ekyo takyagala ekyo kati omanyi bbaawo byatayagala era tosobola bikola era bwakira konyenga ndize siri wakwemulisa maani gujja kukola butiikitooko bwo naye tojja bussaayo olw'okuba omanyi kirasiyo tojja kukola tiktok ng'oli mu mpale yokka nakaleega ng'ozinisa buti. But we see women nowadays ku TikTok bateekayo banoonya likes oba baba baabwe be baliwa. I know. Omusajja azina ng'ali mwanda we yayokka ng'onoonya likes mukazi wo yaani. Bagenda kasalamu bulala ako kale tugenda. Ge mazima. Aba TikTok bagasalamu ekyo kyokka kyeyogedde kale. Nedda. Omukazi kati gwe kennyini kankubuulire. Bw'obanga baawo omwagala. Fe abasajja tuli banafu n'okusinga bwe mukirowooza. Omusajja bw'abanga yakulaga ekkuba ery'okkwata toli marriage material mu famire eyo. Bw'abanga yakulaga ekkuba ery'okkwata toli marriage material mu nnyumba eyo. Omusajja bw'abanga yamala okugamba n'ennyumba ng'eddugala. Bw'abanga yamala okugamba n'emmere nga tewooma. Bw'abanga yamala okugamba naye tusooke tunaabe. Gwe olina okungamba nti mwami waddoze naye genda kubanga feze embeera zaffe ne bwembeera wa suuti zoga naye leero nga nkweyo sigenda kunaaba. Gwe olina okunsindiikiriza kubanga ekyo kiri mu basajja. Omusajja bw'abanga yagamba nti essuuka nga zirudde ku buliri. My lord. Tulina kyokola. Nga yaga nti essuuka nga zirudde ku buliri. Omusajja bw'abanga fe abasajja mu bufumbo si bwaffe tetumanyi bya bufumbo balina kutuvuga buvuzi. Bwe mbanga nze nyina okugamba nti naye leero tulye ku ttooke. Kyoyoyeza, it's no more. Okwoya kwa njawulo. Okwoya kwa njawulo n'okusalawo dayate kwa njawulo. Nze nayomba ne mukyala wange. Okuyomba argument ene yago naye ne tujja bikkiriza. She was getting out. Amala week biri taliwo n'awandiika lisiti eya menu by saa 12 omwami mubeerenga mutedde emmere egoni breakfast chai leero bumuwa chai w'amata enkya muwa w'amajaani luli bumuwa obuugi luli okategeera akantu ako n'awandiika olupapula yagitayipinga n'ogitayipinga n'agiwa omukozi omukulu Justin n'amugaa gitwala ogitereke. Kakati ntuuka buli kimu olabanga omukyala yaliwo, the menu is still the same. Ontegeera? Kyekimu ate kankibagambe ekyo kye mwagala temukikola. Lekangawo ebbanja ly'omukozi nkusubwe ndye bye mbadde sirya. Oleme kulya byebimu bye mbadde nfumbira ewaka. Njatuuka nga siraba mugaso gwo. Lekawo ebbanja ly'omukyala awo. Nasagala ate oyo ye, like I'm doing my part as a woman to feeling I knew my absence. Yes, however much. Because this food is something that... naye era byatuuka ne bibalema ne ntandika okuweya kati ne tujjamu buli bwe nagamba otuuka n'olaba nga tolina kumala kudda ogulewo tebajja kuyingira mu kisenge kwalira kati eyo ebbanja ne lijja. Bw'okomawo toyagala buwere okunaaba oyagala naye ngamba toyagala bu underpanti buwere n'obweyoleza ogenda okumala okwoza ng'engalo zino zizimbye zeesaza enjala. Abasajja bannange mubawulira anti kati kyekyo kyenkulaga nti obwo butono nno kubanga bino bye mulowooza ebisikati bya bulijjo nagga nti sex is not enough okukuumira mu bufumbo.
tewali mukazi ate n'omukozi oyo asobola okuwa sex. Sex is not enough for you. Kale kyegamba ne mukozi wa munne wa bawo asobola okumuwa sex. Kiki mbadde ngize kigamba nti bawo agenda kwagala omukozi naye nkulaga nti buli muntu asobola okuwa sex. It's everywhere. Naye mulimu obuntu obukufuula special. Yes. Love ina level. Nti yasoma sobola kumpasa. Tulinawo level kati relationships. Lwakuba nti oluusi okusoomozebwa okubaawo nze nsuubira kyandibadde mu kwetegeera. Anaye abagamba nti abaasoma be bagezi. Anti oba otegeera ku level nedda bambi ate ndabye bangi abaasoma. Mwana wa taata nga tomwegomba kumufumbirwa nga tomwegomba kumuwasa naye nga yasoma. Ate kati mwe abaasoma bemwogerako tebooza underpant tebooza masuuka tebagola masuuka ndagala mpasa yasoma munnanga amanyi level gye ndiko nti omanyi she's a graduate she holds this anti kati olwo mu becoming the friends just you're not marriage. Kubanga ebisigadde bibagatta n'ebweru gyebiri ofunye yasoma munno bwe mujja okulya chips ofunye yasoma munno bwe muyina ekyuma kubanga ne loota we understand to the very level. I'm planning we think the same. Thinking wabundaba nga ntutone ataasoma ate nga nze nasoma kigenda kumbeera kizibu nnyo you to convince me okutegeera ku level yo. Ekibaawo kiri ndowooza ekibaawo yes okwagala eyasoma nga gwe tewasoma kijja kukumenyamu naye nze kyengezaako okuwakanya nti abaasoma be bagezi ontegeera. Ate njagala okugamba nti omusajja ataasoma era abasajja abasinga abagagga boolaba ekiremeza obufumbo bwabwe okutereera ogenda okuwulira nti ayagadde omulala beesiba ku bakazi abaasoma anti level okusoma si kubi naye nze kyesikiririzaamu nti omuntu asomye ebyo byonna. Bangi abakazi abaasoma nga they are failures mu relationship. Bangi abakazi abaasoma nga ekibabasomesa babasiimuula obwongo bw'okwetegerera babalaga nti olina kunyweza mulimu gwa bossi wo. Njagala okukakasa gwagamba nti simanyi ataasoma ayagala ataasoma yasoma ayagala yasoma. Oligwa ku mukazi eyasoma ng'obwongo bwe ne bumutandikira business tagisobola amanye kumanaginga z'abalala. Nga ne bw'omugaa nti kati nkuggyeyo nkutandikidde eno amanyi kumanaginga z'abalala amanyi kukozesebwa kyeyasoma obwongo bwe buli awo ekintu kyalwanira kiri kimu kumulinnyisa ddala so si kwerinnyisa ddala banzije kuba supervisor kati ndi manager banzije kuba manager branch manager asoma kweyongerayo ku masters si kugamba nti mwami kati nfunye masters neeyongedde obwongo twetandikirewo ekintu kino wabula nzizeyo kusoma banzije kamu ekitundu banteeke ku busatu. So level y'okusoma kituufu temujja kukwatagana ng'emazima. Omusajja yasoma ku mukazi ataasoma omukazi yasoma ku musajja ataasoma tebijja gatta wabula tekitegeeza nti yasoma ye mugezi. Ojja kwesanga ng'okusoma kwo kwe kukulemeseza eri kubanga omusajja speedi yo ntono. Buli kimu oyagala kumala kiwandiika bureaucracy yebeera waawo buli kimu kansooke neebuuze sima ngenda ku benchmarking okitegeera tebikwatagana level wejjira mu families zino zimatalinga nnyo tutogera ku level kati family yange nga teyina nnyo eyamweyina nnyo because it's the level parents can't say awa bano baavu bano bagaga isobola kuwasa muntu atali ku level yaffe. Obugaga kyeki okubanga bo bagagga kati kino kankibagambe buli lwolifuna ng'omutwalo osigalanga nnyo wansi mu bantu abalina ebitaano kubanga enkya gy'olaga. Nze obugagga tebulina kibumatalinga kubanga buggwawo. We've seen different people abazaaliddwa mu maka amagagga nga baavu abalina akeedi mu Kampala ojja kwesanga nga tewali alina akeedi nsikire nga batandikira ku zero ne bezimba. Kakati gwe obuukiddeyo naye background y'enjavu tutunuulire family background babadde beeyisa batya kyekyo kasi ssente
nze sente zimatalinga zirina kye zikola naye tezisobola kusalawo nti yogolaba mwavu. Nze okufumbira omwana wa minisita wemula tubalabye, I'm sorry for this, naye tulabye embaga z'abaana b'abagagga bawala b'abagagga bangi ne tubalaba omusajja n'amala emyezi 3 ne yetta. Baba bamugamba omusajja talina kufuga. You're the head. Ng'omukazi gwe bingi akulidde mu family y'ababiliyoniya. Enjala zikomeno tamanyi nakoza wadanda pan tamanyi wadde kuwata toke. Nga yo kubanga tamanyi kuwata toke kya zaabu gyali. Ng'okubanga tamanyi kufumba kya zaabu gyali. Okubanga tamanyi bikopo bigenda mu kilo ya nyama alabanga kya muwendo gyali. Gwoyagala. Ebikopo bigenda mu kilo y'ennyama tebiriyo bigenda mu ya mchele. Byonna. I have a question for you, Mr. Lugonvu. Fun enough, okay, it's not funny, but you're a married man, I'll say. But just in case, could you date a woman with a kid or with kids? She was already younger man. How I got kuwasa mukazi naye ali mu dilemma omukazi alina abaana. Buwasa omukazi alina abaana ajja kwagala n'ababo. Kiwedde. Nze. N'omusajja talina baana. Era bw'onaazaala ajja kwagala n'ababo. Maama asigala maama. Maama omwana gwe wazaala ewalala ne gw'ozadde ewange ojja baagala kyekimu. Laavu gye nkusanze era nze bwe tukeera ku makya ng'osobola okuleka omwana ng'akaaba n'ojja ompe sex. Toba mukazi. Olina okuba ku kaseera akamu omusajja sex olw'omwana. Keyeeyo. N'owange ojja gimuwa. Bw'obanga nze osobola okulekawo omwana ng'abuyaana akaaba ojja ompe sex tegeza n'osobola okulekawo omwana ng'ogenda oyende okuwa sex. Abaana bano bakola ki? Balina buzibu. Nze if you can omukazi alina omwana obanga oguze ettaka eriko enkayana asimanya liriko amalaalo. Some saying out there. Waliwo akatambi akankwatako kaali mukono. Bukedde yakakola. Bakebera ne bakebera bagenda okumaliza DNA. Omwana ali myaka ndowooza nga 10. Muwala. Omwami tatali munene ali awo. Munene. Yes, I saw the story. Oh, omwami we bw'oba ondaba obanga omumanyi nkwagala nnyo. Yamuhaga namugamba I'm still your father. Omuli kyamugamba mwana wange. Yagala nnyo maama. Tokyawa maama. Oyo omusajja omulaba alina kilaasi. Teyali mugagga. Kati mwe kilaasi gye mumanyi ya ssente. Ssente tezitegeeza kilaasi. Tekikwetaagisa kuba mugagga okuba ne kilaasi. Yamugamba nti oli mwana wange. Naye omulala yandimuwulidde ng'awemula genda n'eri n'asamba. Yamugamba yagala maama wo. Tebakyawa maama. Okyali mwana wange. Ojja kusigala ng'onjagala. Nja kusigala nga nkwagala. Genda taata mwagale. I remember him. Natuleka n'enkaaba. Kati kyogamba nti okwagala omukazi akola ki? Alina omwana obanga aguze ettaka eririko enkaayana. Fe abasajja tetuba na baana. Hey, you don't own kids. Era omuntu agamba nti omwana wa musajja alimba. Omwana wa mukyala yamanyi wajjamuga. Anytime. Koza musajja ali akuzizza omwana. Nze tekineetaagisa genda ku DNA to confirm. You're waiting for the mother to say. Era wagana oyo omwana siwo. Ne bwe mba kintu kye nakola nga naga nti ono ebibye bino. Ono ebibye bino kubanga abasajja twakitandika. Buli kyokola noga nti ekyo kyoyo. Naye n'osigala bwe bibanga bivaamu ssente nga zizo bw'olifa buli omu ng'alina ebibye. Nga wabigabadda nti estate y'egindi ya mwana ono. Eno kino ekizimbe kyono. Kati n'okugamba nti ne bw'omunzijako. Bisigala bibye. Ne bw'okira ku makya nti oyo mwana si wankima. Nga nnyina kye namuwa. Kisigala kikye. Kubanga yanjagala nga taata. Teyamanya nti siri kitaawe. Ebizibu bya maama si bizibu bya mwana. Kakati kiki ekyenjawulo ekiriwo ekitegeeza gwagamba nti okwagala omukazi atalina mwana obanga yagadde simanya ettaka eririko enkaayana kitegeeza osobola n'okulya ku baana b'abalala olw'okuba ow'okasitaalya bali n'obagobera ku lubalaza
nze omwana wange asobola obutale nempa abamuliraano for what bulijjo tubirya abo tebafunye kakisa bbirya bibawe. Mukwano Ttumbi tukyagenda mu maaso ebibuuzo nyina bingi gyali class tulaba baserebu ba wano wane waffe class ne bambuse ne balamu ne basitintinga ne beebika ne batambula nga bonna beebise galubindi ziba zaaki ngamba gundi n'agamba bano lwaki baneemanyiiza anti ndi stand ndi balaga class era bentambula naye mmanyi okugamba yewe naye omwadde namba yo naye okoze bwoti eri kundi ki nange kyesikira bakigwe kati kankubuuza ekintu kino abantu abo tebafuna mukisa kutulaga nti batwagala era tebafuna mukisa kutulaba. Omukisa si gwabwe, ffe tufuna omukisa okulaba nti waliyo abantu abatwagala. Ffe tufuna omukisa okulaba ku bantu abo kubanga bwakuvaako n'atakwagala talina kyafiirwa. Oli muyimbi abayimbi ba star atuuka babawunsa bonna bakuleka ayitewo alaga class. Oli muyimbi aba omaze okuyimbira abantu bonna tobabuuza aba abantu be bakufudde ekyoli bagamba selfie no tajja no I'm going to get selfie eriko ki and I'm a star, I'm keeping my level star tewali muntu yeewabwa star abantu be bakuwa obwa star abantu be basalawo nti oli star batoli star tosobola kera kumakiro ganti nze omanyi ndi serebu ye tuli ba serebu bani ifenze nawe nze siri serebu omuntu yasalaga nti oli serebu tosobola kera kumakiro ganti ndi serebu omanyi kati ffe baserebu nze mbiraba nnyo nga babyogera naye nno mmanyi kigambo si neyafunye erinnya olw'okuwemula neyeyita serebu. Serebu olina kuba nga oli celebrated by other people, olina kuba nga abantu bakulabirako ng'abantu bakuyigirako. Omuwemuzi taba serebu oba mumanyifu naye nga serebu tekitegeeza muntu mumanyifu, tekikomaawo nti buli mumanyifu aba serebu. Serebu bano betulaba Charles ne Asia baserebu nno basita kasi munange tetumanyi kyotugamba kakati muto wange SB4 serebu kyokka Asia ne Charles siba serebu bamanyifu. Tolaba nti kati bali waggulu n'okumusinga kyenkana naye ate ye serebu kubanga ebintu byakoze gye bali byebimufudde bireetera omuntu oga nti bantu olina kyoyigiriza eri abalala. You can get people from grass to grace, you make them something. Yes, kikuleetera okuba can you be celebrated by other people? Naga yes, we are celebrating this guy olwebye yakola. Kati ekibuuzo ekiriwo nti mwami Charles Mungu bwali mujjulira bagenda mu celebratingako ki bajja ku celebratinga SB4 muleta ku platform ate ya maintaininzeeko. Osobola okuba omuyimbi nga toli serebu ng'oli mumanyifu naye nga toli serebu era ne bwona akigugoli nga wa serebu bugenda kugamba nti ye muntu omumanyifu naye tekikomaawo olina kubanga abantu balina ne kibakuyigirako. Waserebu bugenda mu bufumbo gwobeera mwami obeera lugonvu mwana wa taata obeera mwami w'abandi tukola sho tugenda mba mwami mundo tobeera mwana wa taata obeere waka si bwe mbeera waka bwe mbeera ku kyalo si bwe mbeera na ku kyalo bwe nva wano wendi. In fact abantu nkirabye nnyo era abantu aba meetings bakyogera nti kitulaba si kyoli ono yakingamba yansa sawa namba awunga ku nikani nanyimiriza olaba eno show mwali kalangala naye omusajja ono wenna mu meeting nengamba Yesu no kyali si kyali nengamba maya yampayo ne ku ssente nemugamba no kati nze njagala nnyo abantu bakuwe ekintu okyemme okusinga gwe okwagala abantu bakuwe kye banaakumma ojja kuswala nti katoga nti bwe mbeere waka. Are you a father? I'm a father. A husband? I'm a husband. Ofunayo obudde n'ozannya n'abaana bo? Obudde bwo butono olw'obuvunaanyizibwa naye nga mbaagala nnyo nti nze muntu avuga abaana bange ne mbatwala ku ssomero ne olwebiganye nze muntu receiving essimu z'abannansi ez'abaani nti tenda omuweereza kati naye talina kino
omwana wange akwata obutambi ngadduka mu slow motion n'akakuweereza ng'alinda reply ya I love you so much my daughter, I love you so much my son. Kati newaka nze nsabira nakabiso nze sobola sina mafuta gavuga kujja kusabira lubaga naye nsabira ku kyaki y'ekyalo kubanga be balinziika. Nsabira ku kyaki y'ekyalo n'abavubuka ba ku kyalo benjagala. Katugenda kubeera n'emmisa ya gundi ya Sapule the other Saturday tujja kuba n'emmisa ya Sapule waka. Yes. N'okutuula nze ntuula mabega. Ne bujja mu kyaki yaffe tugenda kuzimba kyaki empya tuli mu kusonda sente naye ne bwojja era ffe tulinamu bubenchi busituulu. Tatuleri ku benchi z'abakulu. Tetuyina ffe tuli mu gundi yaffe ye be bantu baffe. So tulekera okwewa class oba level nga tebagituwadde. Anti level vaawo. Give yourself level ate we maintaining it out. Towefuula kyotali else. Class kigambo class kyayonooneka. Koza bana abakyala abasinga ne mukyala gundi okoze biki ebiraga nti gwe mukyala we. Omwami wafuluma wabweru, does it show nti gwe mukyala we? Gwofuluma oli smart nnyo oli mu heels osize enjala emoji paintinze. Bawo n'afuluma esati singolole. Ayina a couple, sena couple, ayina a gentleman, he's so proud of mukyala we. Naye I even told a friend, naye omusajja mumugamba aguleyo deodorant. Omukazi yasoma, mukazi we. Naye Ekitegere. Kati awo kizibu kati ate kyekiri kinaga nti singa omukazi yabadde ava olusu. Singa omwami n'agamba ku mukyala. Singa omukazi yabadde ava olusu oyo omukazi yandibadde kisasalala. Naye ate bwe kiri nti omwami yava olusu kituzayo nti buvunaanyizibwa bwa mukyala. Nina mwe basajja like you, a friend to my husband, ng'oli mukwano gwa bba wange. You have a right omugambako. Are you sure? Are you good friends? Kale gamba nze mukyala we. Mbayingiridde. Mugenda kuddewa mutugeyo bugeyo. Love towanga magezi mu mukwano gutali gwammwe. Kubanga buli family etambula byayo obulamu bwayo. Nzo kwa mukyala wanyu n'omusajja ali bw'ati. Era bino byegamba bangi abatabikola. Bwe bulamu bwabwe. Tojja baga nti lwaki temwakoze bwe muti. Lwaki ye life yaabwe. Ebikolewo tebikola wabala. Era kyovola banti nze mu relationship sebuuza ku mulala. Bwe zibanga misunderstandings ziri waka tekigenda kuneetaagisa ate kugenda wagone nti munange mwe kikola mutya nabo balina ebizibu bye batwogera. Era nze up to now I do criticize people abaddukira mba pastor mba masheke ne ba pastor ne ba masheke balina ebizibu mu maka gaabwe n'amaka gaabwe kanaagaabwe. Si ba Katonda. Embeera bw'etabuka ewaka nga tolina gwe weebuuzaako kamera osabe. Chikumala Katonda ye advisor wa. So if you cannot advise yourself when it comes to relationship, pray to God. Ask God, seeking a guidance from him. Ajja kwanukula. Niba n'abantu era ogenda kumala okubimugaga abasajja si bangu kati ogenda kukola otya ate nawe wakubuza kyogenda kukola. Olw'abaami abamu nga ojja mugamba weakness ye kangeze ekyomu kisenge naye munange oli bwe bati atakufuule ekyomu kisenge kitatomalako ne tomalako munange oba tebakola bwe batyo wabiyigiddewa kale nga olaba it's not the way it's supposed to be. Olaba you're always on phone and at least you've had sex before. You've gotten married to a man ngate yetabikola nga wobimanyi wogezaako mugamba ojafuuka malaya ojafuuka. There's so many excuses kaja zemuteekawo abakyala ne tulemwa yakugamba towunya bulungi okitwala in the other one omukazi amanyidde. Why is she saying this to me? No katasobola mugamba towunya bulungi. How do you say it? Muleeterewo perfume. Kati abantu abasinga balowooza nti abasajja aba perfumes be bawa ebirabo bya perfumes. N'atalina muwe bw'anaakeekuba n'akawulira ajja kunyumirwa. Nze ontegedde nti ndi wa perfumes kuba nze njagala nnyo perfumes. Nedda eno ya bulijjo. Ya bulijjo. Kakati nze otegedde ti lugonvu wa perfumes. Ayagala nnyo perfumes wa masuuti mpe suuti naye tekitegeeza nti ki n'oli omusajja gw'olina ky'oyagaza kimuwe. Ndako sokodde mu musajja gw'olina
ng'olina ky'omwagaza nti oyagala abeere bw'ati oyagala awunye bw'ati tomugaa nti owunya bubi kamuwe mufuule omusajja gw'oyagala kiringa omukazi mulimu bye tutagira by'otasobola nga yakyama naye mulimu ebimu ng'osobola omufuula kyayagala lwakuba nti mulimu nakijangajja bane mulimu abakazi bannakijangajja temufuddeyo bafuula wali era n'abasajja bannakijangajja nga wano ovaayo ng'omukubijjanga baba ne ssente omusanga alina disorganize sati sinkuba eno ali ayo enviri sinsaniye naye nga ssente zanyina ng'ayogera kamwa kawunya naye ng'alina ssente anti kati kwezo ssente mugulireko gundi dento oyo nakijangajja mugulireko waliwo omukwano gwange alina ekikyala kyeyayagala naye yaga nti kwe njagadde obuwala bungi busire kwini naye omanyi abavubuka baba abakyali mu myaka gya UNBS bakebera omutindo njagadde bungi naye osanga akawala ogenda ogira tikawunya walagi okitegeera kyekali si kyekali kannabukalu naye nagudde ku kikazi bulijjo kyetunyooma kirungi kiyonjo era nagenda ogira nga nazzeeyo ezo tokisi zibaawo kakati abantu obasanga nga nekyalabika kungulu ne munda kyalabika tapretendinga tosobola kera gwe kwata basile queen genda ku Kampala road kwata basile queen amakumyaga obaguleko emisango bazze gye basula tofaayo ndi asula mu geta akuyingize mu nyumba ekisenge gege yennyini nnyo naye ng'ekisenge gege era omukazi bw'okeeranga ku makya ng'omukazi omufunye mu bavubuka mbabuulira najjira mu mpale empya tugamba nti ofunye akakazi akayonjo weetaaga olabe ku mpale y'omukazi enkadde weetaaga olabe ku mpale y'omukazi nga nkadde okitegera omanyi omuntu ono ng'okeera ku makya nti nze omukazi gwe nayagala wa class kubanga ayagala mpale disposables muzita disposable But usually tuzibaza abana abakyala abazadde. Mama. Okadde ku biyonjo abakyala abasinga kisinze n'otutta bineddaga byetukozesa. Anti muwalirira. Kukyeki. Ebiddagala oluusi abakazi agenda ku having sex n'asooka yeteeka yafuna amazzi. I want to feel sweet for him. Feeling sweet for her. For him. Kiva ku bwongo. Obwani obw'omusajja obwani. Obwamwembi. Gwe ne bw'onayagala obeere sweet gyeni nga nze obwongo tebuliiyo. Kyekiri kyega nti in relationship feeling ezo kasitazifa temwemalira budde. The feelings of feeling one another. Kasitazifa temwemalira budde. Tebazicreatinga, tebazikaka. Yensonga lwaki nze ndaba nnyo abantu abawuza simanya twogere nabo bajja kuddingana. Baganda bange mwesonyiwe love y'abannamu. Feelings zino omusajja okulaba n'akyankalanirawo. Nasituka anedda asobola obutasituka naye nga buli lwakulaba asobola okujjukira memory nga buli lwakulaba ajjukira ekisambe kye yalabye eggulu. Waliwo abasajja nga ali addicted to you. Omukazi waliwo naye ngaseka yekka n'ayogera. Yes, nakuba obufaananyi. Waliyo amaka mangi ng'omusajja alina omukazi ewaka naye ng'ekimu ku bintu ebibaawo mpulidde enjagala kanneebakeko naawe. Naye nga n'okutuuka ku climax alina kajjukira. Mu beginning watugambye bano abantu abaleeta emuli nga bakwandiza okuva ku kisaawe bakwagala ebyaddala. Ono omuntu akwebaseeko alowooza gwe oba alowooza Sharon. Okwebakako kwa mirundi egi. Waliwo abakwebakakaga nti kandabe Sharon bwali. Era ajja kumwezaga. Era nze ndaba abantu abanyumye baserebwa abo abayimbi n'enseka n'okuseka. Ogamba nti balina enjawulo. Kati ekyo ekintu abasajja mu kiyige. Twewale nnyo okwebaka ku bakazi. Okulaba atya waali. No, naffe bangi baagala tulaba. Abaana babakozesa kati. Tulina weakness zaffe nnyingi. Kyova olaba abasajja abanene abo baba neteeka essimu esigala ku reception. Tojja nansawo. Ogenda mu room naye. Bw'omukwata obufaananyi. Memories. Binyuma. Naye kankubulire tolyebaka ku mukazi n'akikuuma nga kyama. Alibaako gwanyumiza nze nkubuulira.
Sharon kankubulire kino kigamba gwe tebajabulira okimanyi nti oyo gaya ali ku TV ekimanyi twabadde ffenna era kyova olaba bw'obanga okola ensobi ng'oli mukozi wa nsobi kola ensobi eziri smart nga newe banaga nti oyagala gundi toswala wali okirabye nnyo nti bano abakazi aga nti kale nakyagala kugumu lwaki oyo bifuna nnyo embuto ayinde tebizijjamu maama kiganze sijjamu nfe yes kakati abakazi oluusi takwagala naye nti akwagala naye nekalugonvu kepanka tebamwagala lwa bulungi si lwa ssente nayaga nti nja kafuna nja kafuna ne bwanagira olusasulwa n'okurekodinga eddoboozi baga nti owulira bwe yabadde awo oluguma owulira bwe yansabira eddakiika endala 5 buno bonna obutambi kati kankubuulire abantu ng'olina ssente oba ng'oli serebu batukuba zzaala oba babakuba zzaala nze game nja kalya nze game nja kafuna emessage yino ogiraba era togeranga ku makya n'okola conversation oga nti yakomyewo oyo gw'oyagala eka sagala press recordings. I don't record WhatsApp. Omuntu abane evidence eraga the talk you made to the person. You get me? Nawe mukubide kusimanga njagala ku meetinga tubyogere ogenda obigo byogere nga siri kugamba nga konzi. So tulina okuba abeegendereza abakazi babazanya zaalo lya sobola okwebakako ng'ekimu ku bikumu basizzaako kulaba wati wakula otya mwabaddawo ne mugira olaba basenga bagundi banaba ndeke nja kubuulira nga tuli off air naye olaba basenga banaba okugundi abasajja babakwana tebabakwana kubanga muli balungi babakwana confirming nti bye mwogera wano bye muli nene bamala to bafuna ne babalekawo si kye kyamulese si bwe yajja okwebakako nti osobola omulesa omukazi wewaka asobola okuba n'omukazi ewaka nga si nti amwagala mu sex naye ng'ayagala mukazi woyo ewaka era nze ndaba nnyo abakazi bangi naga nti kakati nandekawo laba akakazi ke yafuna laba olukazi lwe yafuna laba ekikazi kye yafuna ekikazi kye yafuna olukazi olwo yafuna akakazi ke yafuna kayinza okuba nga takagala mu sex naye nga akayinamu ekyama ekirala kayina omukisa ogumukulaakulanya sikitwala nnyo nga gundi naye okwetegeera okwo nti kamutegeera gw'oli mulungi mu sex naye oboggoka oli mulungi mu sex naye criticizing abahagundi ba waiters toyina mpisa ne mu sex akwagala n'akufunira n'anyumirwa n'agenda nsonga empisa size nze kyendowooza empisa size ezo nti okubogoka toba na mpisa waliwo osobola okubogoka obogoka ki kulaga muntu nti nyiize onyiiga ki ne muntu ate mu bulamu bw'ensi eno ofubanga nnyo obutalengeza ate muntu gw'osinga owa benzi yomba n'owa benzi wakitugambe naye tudde wano ku bufumbo n'obufumbo kyekikirikyega nti omuntu ono akuli wansi ne bwonaaba olina ensonga abantu bajja kirowooza nti oyomba lwakuba olowooza oli wawa wawaggulu ne bwogenda mu hoteri Sharon ne bakuwa emmere nga gundi tegize bulungi kakkana muko alo gyebaleko mwina muku tunnyonnyongere muko hambo naye bonaga omunnyo nga tegwanoze boyi kazze wano nga kali bino bomunnyo akaseke kaliwa olina ebimu byolina okuleka ate bwolaba ekimu nga kirabika tebakirina already kireke kizikire kigende empisa kufukamira omumakanzi kasita nkufukamira mukyala wange alina empisa abantu bonna batudde basisita bonazaala wange azze am serving you food nfukamidde mbabuuzizza kiki mwagala empisa nzirazi kwetegeera kankubulire Sharon bawo ne bwaba nga akwagala nnyo nga tayagala kitaawo talina makulu mu bulamu bwo ne bwaba nga akwagala nnyo naye ng'ayisa amaaso mu baganda bo talina nsonga. How am I going to prove to your mother, my Nazara? Toyina kuprovinga, be you. Nedda ngamba beera gwe.
kubanga bino bye weekakamu si bibyo. Njagala kuba mukyala wa mpisa weegonjebwa. Bino mbusimanya bye simanyi nja kubiyiga, nja kuyiga okufukamira, nja kuyiga okubuuza bw'obanga obadde tobuuza, nja kuyiga okubeera omukkakamu bw'obanga tobadde mukkakamu tojja biyiga. Kyekiri kinage nti waliwo embeera ezitali nsome. Empisa tebaziyigiriza. Nja mubuulirira ayiga okubuuza naye munnange kakati abantu baboggolera nti esijja kuddamu omuboggozi kiba kizaali okitegeera okeera obugezi ku makya mwenna mulya waliwo embwa eboggole ebweru mwenna mulya tekiina kye kikuggyako omwami okuleka abakozi nga bali ogenda okebera embwa eboggole ebweru kubanga ono omwana omukozi bwona amujja ku mmere agenda akebere bambi ajja kitwala bwatyo nti batujja ne ku mmere kimulekere. Ennyambala eraga empisa z'omuntu manyi kati abamu n'osanga ajja ati nga yeebikkiridde muganda wange ekyo oli takulyanga osobola okusanga akakazi nga kambala nkunami naye nga kalina empisa baba tujajingira ku nnyambala towulira nga yajja tyaboggola tolaba nga yo yajja tyanyaga tolaba nga ajja tyapakira bikebe byamata mugundi mu mbugo mugomesi ennyambala tematalinga omuntu ayambale era omuntu bw'anaaga nti ngenda tandika okwambala ebiwanva nti munange gwe nafunye muganda kale mubamu obuntu bw'oyiga naye kikole nga kiva ku mutima si lwakuba kikole nga kiva ku mutima tokikaka bwe kiba nga waliwo embeera etabasobozesa kubeeramu embi nze mu bulamu nzikiriza nti embeera yonna ebalemesa okubeeramu embi you can still keep friends nga temuli baagalana kati mbeera ki esobola otugana obeera ffe bikatugese nga temukwataganya butazaala obutazaala tebukulemesa bufumbo osobola n'omukazi nga tazaala oba wamuwasiza kukolaki ani agambye nti kuzaala mu bulamu mu mukwano kyekiri kye twayogera even last time negamba nti ekimu ku biraga omukwano kibeeramu okwerekereza. Can you sacrifice on behalf of that kulw'essanyu lyoyo omulala? Can you sacrifice? Osobola okubaako kyosaddaaka. Sharon okwagala ne bwe tuba nga twanyiize nzokeera obukeezi ku makya ng'omukwano guganye nenkwata essaati n'empale nembisa mu mmotoka neŋŋenda kabonera kenkunira nti nkuwa ekitiibwa ate nkwagala anti biganye mu kifo ky'okukugoba. Abasajja bangi obalaba bafuna obutakkanya ne bakyala baabwe namuzimbira amaka amalala namuteekamu lwaki omugobera mu muzigo? Buli omu agiyina bubwe era abantu abagamba mbunze mbuulirira abafumbo ne baddiŋŋana olimba ate abasinga abagamba mbuulirira abafumbo ne baddiŋŋana obasanga bo si bafumbo. Mu mukwano tulina kugumya bugumya bantu nti ebyo byoyitamu n'abalala babiyitamu goberera omutima gwo bwe gugaana gute. Lwaki mukaka abantu okusigala nga baagalana bwe beetema? Saagala nnyo okuyingizaamu bayibuli na Katonda kubanga abantu bajja tandika okukootinga. Omanyi waliwo abantu bano abeefuula abalungi mu ddiini abalowooza nti okusoma bayibuli ne bagitegeera balungi mu ddiini nti okusoma Kuruhani ne bagitegeera balungi mu ddiini naye ne Kuruhani etambulirako obuntu, bayibuli etambulirako obuntu okumanya ekyawandiikibwa okuva ku Genesis paka ku Revolution naye nga toyina obuntu tekikufuula mumanyi bwe kiba kiganye. Sharon era nze mwami Lugonvu njagala kwogerako nawe omusajja nnimi biki do you feel kiganye nti kiganye kiki nti kiganye brother kiki kintu kiganye nti tetukyasobola kweyongerayo maanyi kyensobola obbagamba kiri eki? Can you keep this secret between you the two? Musobola okuwa separation yammwe ekitiibwa? Because people separate every day. Okwawukana si kikola mawulire naye ebiddirira oluvannyuma lw'okwawukana bye biraga. Era tosobolaga nti omukazi oyo gw'olaba malaaya yava mu maka g'oli, ebyo tebikola mawulire naye ebiddirira
bw'ova mu maka n'otandika okwasamya akamwa abadde tamalaako abadde mwenzi tewali agenda kusasira kubanga naawe bonyumiza abenzi babba baabwe era benzi bakazi baabwe benzi nti bwe mwawukanya olwaleero enkya ki ekiddako mu famire yonna keera ku makya obanga okyalina maama wo oba taata wo mugende nti maama kino nkigamba tokyogera bw'okyogera tujja kuswala obufumbo bwaganye kituzeewo ku kyenagee nti bw'okwatira bbaawo mu bwenzi tolina mumulaalaasa gwaswala kubanga ajja muwa defensive gundi ajaye nti ekyanyendeseza tomusobola abadde amaze ebbanga ki mukyala mukyafu akomawo kiro adda n'abasajja balala abeera ku masimu omuwadde ekyokuwoza ekyanyendeseza musajja tamalaako gusajja gwenzi nange neesasuza obalabye benze nti yabalize nti agenda kufulumako keggwanga esimuluzo biibyo ojja kujjamu byolaba ebijja okuyamba olina sente zonaatandisa mwami nsonyiwa saategere ntokaka kintu kino sigaza emirembezo anti sigaza emirembezo kyansi ze musaba ze zireeta obuzibu anti nedda tewate taba sitaani embeera eyakututteyo giwa ekitiibwa anti ekyokutamirira kijja kumanyikwa nti yabadde atamidde bamukozeseza ensobi naye era okwewala okubeera awo nga buli kaseera nkulaba nenkwenyinyala wanywa n'omwenge ne bakwebakako kirindi wanywa n'omwenge n'ogenda oyenda kankuwa ekitiibwa nkuleka ogende ne byonna ate ekimu ku bigezo byowa todduka na byapa bireke twala property z'abalala zokka zobadde assets za documents zikwata ku balala abakuteresa bino ne bwakeera ku makya n'akwata ekyapa kyawo n'agenda nakyo muleke mukama alikuwa nze mu bulamu bwange nyina okukkiriza okwekiralu okwo nti tosobola kunziba ne bwobba byonna n'obitwala mukama mpa ebirala mukama mpa ebirala oli nyenyonyi ogenza wayiseyo emyaka 3-4 tuddiŋŋanye kugambye hani I'm sorry naye weekubye mu mutima nimugamba hani I want us to have a relationship back after 2 to 3 years break up naye ndo bago wayenda nemuddiŋŋana do you support that feelings tebazi driving zezi driving abantu omukazi bw'aŋŋamba nti saagala onansonyiwa naye sikwagala sikupokera musimbi mbu njagale era oli bwaga nti the guy is rich the guy is simanya amanyikiddwa eyo si love kakati feeling bwe ziba nga zibakomezaawo muziwa ekitiibwa nga destiny mukama yakola mwina kuba mwenna so sigamba mbu munange yali agenze waliwo okukyankana kuno okw'obusungu basenga bambulidde bakansala bamukubidde abasuba bamuyise that is how people win back men kiri kimu tuula wuliriza omutima kyegugamba yayenze ngenda funayo atali mwezi nedda yayenze ekyamwendeseza mukazi yamusedyusinze oba waliwo omusajja n'ayenda nolabami nga ali innocent waliwo omukazi n'ayenda okitegera nti feeling goberera omutima gwo kyegugamba guwulirize gusome gugamba ddayo bwe gugamba ddayo ogwoli kisinziira nange simanyi nkwerabiza ntya ng'okola ebirungi by'olina okukola abantu bangi tebaali meant kubeera baagalana naye bakamfatinga abo abaali baawukanye baababeererawo bw'obanga okyayagala bbaawo tomusindiikirizanga omutwala mu bantu abamwagala abamulinze I'm sorry tofaayo saagala okaabe sooka obeere wano tulabe hello Derek I'm coming back did you get should I bring for you juice did you get something to eat
ebyo bo bikola akakazi ne kakomawo ku 5 ku 6 kubanga eri byakyankalanyi ogenzi wa mukwano gw'omuwala kakomyewo ku 5 ku 6 ne kakkirira jokoni ne kakutegekera ne kagamba amazinga taddeyo Derek ekyangu ekitaddeyo ntaddeyo agokya tawelo weeri awo waggulu oba oli awo tewakomye tewaze na boxer waduse buduse ng'akuletedde seeti za boxer 4 oli gy'obadde taggulira nga boxer eri gy'obadde mubadde mulya chips ompuliriza bulungi Dennis Derek oba James oba Frederick ndese kino ompulira ebintu ebyo I'm sorry mbadde nkusaba kakkana ogenda okuwulira wakati mu kunkafatinga nga kawunya bulungi ontegera mbadde nkusaba kakkana tofaayo embeera ejja kuterera please don't cry najja yakatambala akel please don't cry nakupekinga mukyenyi no mukyenyi mwatandikira don't cry I want you to sleep ogenda okuwulira otulo nga tujja mugenda okudda ku 8 nga yakwebase mu kifuba feeling zitandise ayina ebintu byakuvuze byotalabanga eri naye nga kyatandikidde eri kugobaganya kyogedde kituufu abantu bangi tebeeyagala in the first place olwa mwami yaŋŋamba nti ye mukyala waali lubuto naye teyali mukyala wa birooto bye naye omukyala amuwadde eddembe naŋŋamba essaawa zino mpulira nti she's the right woman so wekyogedde and I took it neŋŋamba guys are there tugenda akatalekeka about okwewa level okwewa grade ebyo betwogeddeko okwewanika kubi okwewanika waggulu mu bufumbo gwe neweegulumiza nga mukyala w'omwami naye nga tokola bekufuula mukyala kozi yakuteeka wakana akuteekako empeta you think it's just enough munenge bakikola nnyo nga balowooza nti okufuna embaga kati kankibagambe okukyala tekukugala nti nga mubufumbo okwanjula omwami wamwe tekukugala nti nga mubufumbo n'embaga tekugala nti nga mubufumbo kyekiri kye nabagamba nti ebyo ebisatu tebidetermininga love ebyo ebisatu ebeera nga token appreciation nze embaga oli akuba n'embaga esobola okubaawo kati gwe ojja kuwoza mbusimanya yateekamu eyasaamu sente ze zonna obukadde ameka ne bwateekamu obukadde 3 era oyo omu asobola okulekera kalina n'atambula n'agenda embaga ejje last sisalawo nga mutambuddeko ejjane mwetegedde mukoze ebintu mwenna you know how it feels nga mwena mweyinako that touch ey'amaanyi naye tulaba banaffe abalokole no sex before marriage I'm sorry era nkimanyi wano abalokole bangi era fe bali balaba so bagambe how should bakigende batya sisobola bategeerera siri mugezi mu bufumbo naye njabba wabyendabye emu ku ddiini ezisinza okufa obufumbo balokole aye ne baswala nnyo kubanga oluusi twetwala nti we are perfect ebyaffe Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga baliwa basekanga baliwa you get n'olumya yambadde gawuni enjeru naye abasinga kati kankubuuza ekintu kino I'm sorry okufuna olubuto nga sinayingira bufumbo kive ate okugjamu embuto tebategedde nti olugyeemu ojegene wa mukama wene naye mu buntu ki ekisinga obubi kati mu church y'abalokole no siba ku church no ngamba mu buntu okulujja mu kibi akakyokera ku macha no sango Asha wa miaka 35 tanafuna musajja mutuufu do you want to tell me nti emyaka 35 ta having a sex yalekeraawo when she got born again tuleme kwekaza era abantu bangi abawuza nze bali mirundi ebiri nze bawange ye Yesu yampasa bali mirundi egi either
wanoonya bbawo omutuufu n'abula kyekisookera ddala n'osigala ku Yesu wo. Ekyokubiri opretendinga nembaga yandinyumye nnyo nga mwetegedde ne bwe muba balokole ne bwe mubakize kankubuulire tewali kintu kigenda kukumala mu maanyi ogenda ogwo ku musajja olwokuba mwe muli balokole. Mukama Katonda ye byonna mu byonna naye yatulekera ak'obuntu. Mukama Katonda yakyusa ensi eno yakyusa buli kimu naye yatulekera ak'obuntu tukozesengako ne ku k'obuntu. Oyo pastor gamba nti mulina okufumbiriganwa empeta yawasa mukazi we nga tebanabana kufuuka tesiba mpeta by then. Nze ntambulira nnyo ku bigambo ebya do what I do, do what I say, do what I do. Naye mu bantu abakola nnyo mu do what I say but do not do what I do. Nti ye kyakola tayagala okikole naye kyayogera kyayagala okole. Oŋŋamba otya okuteeka ekimu ekyekumi mu kabbo nga gwe pastor tonasaamu? Gwe abasooka okusuulamu. Oŋŋamba otya ng'oli mu father ogamba nti tusibe nga gwe tosiiba obanga mukazi wo tasiiba obanga bbaawo tasiiba. Muyina alusa nange nyina alusa. Ate gwe oli ndiga. So onoonya Mukama ffe twamulaba. Mwamulaba. Tuli basumba bo. Si balokole bokka in fact n'abalala naye abasiraamu siri musiraamu naye abasiraamu balina ebintu bye bakola byenjagala. Olaba ezo nika biki birungi nika kwe kuwoowa. Okimanyi nti omukolo gw'okuwoowa mu basiraamu ekinene gutwala kakadde ekinene. Tebasazeewo nedda va ku biri ebyokusoosowaza osobola okudda n'okola omukolo makunnaale naye nga mwawoowebwa dda nga muli makubo matuufu mu kisiibo asobola okufumbira futa. Naye we do complicate things. Eyo pressure gye tusaawo oba talina sente tujja kukusondera oba talina tumusondere temujja kusonda feelingi zange. Ate abo bennyini be bagenda okucriticizinga they do criticize a lot. Wano twamenyeka nze mbadde ku mikolo gy'abantu abo mingi nnyo naye okugeya kutandika bakyalina mu kyaki embwa eyo singa etegedde bwemmenye kyokka ekikazi omusajja gwe wa mu kyaki bakusondera owasa omukazi oli olw'okuba tababuuzizzaako lutalo. Omukolo gwabwe teguba gugwo. Kati awo njagala nnyo okola omukolo gwo nga weetegese. Mwetegeke nga tewalina muntu agenda kukuleetako kamanyiiro nga nyongereza. Era nze ekigamba nnyo abantu nti omukolo gwo gwa ssente meka gwa bukadde 2 tegekawo obukadde 10 kubanga omukolo gw'obukadde 2 osobola okugufunza ogw'obukadde 10 nga ne baba tebaleese toyiwaawo mubi tofa. Kola gwezo z'osobola kive ku mutima gwo naye bino byega nti nteekateeka omukolo n'oleeta olukangaga lwa budget nga gwe kyoyinako kiri eki nga n'omutwalo gwa taata teguliiko nga nebyogamba ebiri covered babisonzesonze busonzi. Imtebera covered baba bakola just budget to inspire mulala ogambe oli ani asasudde nkateekeyo kino. Okay, so ate challenge ziba nyingi mikolo gy'abalokole nze ngitimbyeko olaba yamusuubiza gaita sente z'omutimba bangi mumala okutimba. Nze nyina omukolo gwe naliko keeke ne bagikwata nzina lingi netwala bodo omutwalo gwa taata awebusega mu kibumbiro maze okukola omukolo guwedde nga bangamba sente bannaziweereza simanya brother gu anti baagala nenkubira poliisi erungujje gye tutwale anti kati olwo baagala kugira ku mbunange ffe tuli bampeta kigambo ndi mufumbo w'empeta ng'empeta y'obufumbo bwamwe teriimu mirembe teriimu kwagalana. Omanyi ebyo byali byadde ebyokwerabira. Omanyi okeera ku makya n'oyingira ewaka nga temwemanyi temumanyi bwe museka tomanyi bwafuluuta tomanyi bwassa. Kibula nazi kuno batufuniranga abaami nti muwala wa gundi olwo mutabani wa gundi yabawasa family yayo neno zirina empisa kitegeera. So twesanga mu kubo gwani nze Sharon bakuzala wa Kiso ngo jankulabako lumu nsigala bambi keera nfunye lubuto nfumi tugenze kutukoze mba nze kankubuulire ne bwoli banga olubuto nga temunneetegeera toyingiranga bufumbo bwa mpeta. Omanyi empeta eyo nti koligo
nedda koligo bwe mukira ku makya ne mulayira omwana tabasiba musobola okuba nti I'm a mother and he's a father to my kid. I'm a mother to his gun. Ekyo tekibasiba. Naye ke mukera ku makya nti munange yafunye olubuto tulina okubyanguya mugenda kwesiba ku kintu mutagenda kumalako nakyo. Ekyempeta kubanga babagatta once. Opapirira ogatibwe n'omulala naye muli mu kweriga. Abantu batwala empeta okuba ekiri something for granted, ekiri simple nti you can go buy a ring ne mwambala ebiteeteeyi ebyeru n'okola omukono. Ate olaba ate ffe balowooza nti tubiteekinga for granted ffe tubiwa ekitiibwa nti saagala kipapira kubanga nkiwa ekitiibwa. Naye ate bali abaga nti munnange empeta yankiza ate batagiwa kitiibwa kubanga tugiwadde kadde kugiteekateeka kugirowooza. Tujja kwogera ku mpeta olwokutaano olujja. Bajja kuyomba. Atulina okwogera. Kozalaba bino ebintu bituyamba ffenna. Naye temupapa. Nze osobola okubeerawo n'ofumba ne mwagalana ne mulya ne muzaala bwe bigaana. Tambula ogenda. N'akaweta kanyuma nange nkalinda naye maa. Ka bulijjo nsobola n'okugulirayo akaweta. Just ogula n'okambala. Naye omutima empeta tetandikira wana ba 7th day. Tebaba na mpeta naye bafumbirigana. Nze ndi Mukatuliki naye empeta etandikira ku mutima. Empeta mutima si kye kino ekyuma kyetulaba. Ekyuma kijja luvannyuma era nkiwa ekitiibwa naye etandikira ku mutima. Tubalabe bangi nga bamwambaza naye ng'atunudde eri. Ng'alaba bayaze mu audience. Olina okubanga bakakwambaza gaga Frederick, thank you very much. Frederick, thank you very much. Nga naawe okaaniriza okasanyukira okeetegekedde. Abakazi abamu bakaaba ku mikolo gyabwe nga bamuteekako empeta not because abakaaba n'abalaba pain ng'alaba it's something I've waited for years. You get me? And I've worked for it. Nkiriza anyenzeeko ankubye emiggo azadde ebweru. Nze mulina. Abakazi abaguma tebateera kusangika. Well, there's been a great show. Tubebaza mwena ababaddeko. Catch you still next Friday. Nange Dubai ngenda kujja mbasuubiza. Ngenda mulagako. Ngenda kukulagako. Ngenda gende wali bipiki. Oyagala bipiki? Nesiba katambala ngende wali. Eri mbawarabu. Eri part of Dubai. Ngenda gende eyo. Njogenda. Eri yonna wabaddeyo. Naye nabadde mu bantu bange. Why did you go to Sophie, by the way? Yajja kati ku hotel wembadde nsula. Abantu babadde yafuuka gundi meeting point. Era manager yajenaga. Aye Uganda ne mugayisa mu Uganda. Ngambuuza ndiki e Uganda. Sebo n'otubikira ne president n'engamba ne bannawo yagenze kukola story yagenze nga sibitegeera byoliko ebituufu. Mubeere bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.